musomesa Namroth High School. New curriculum A-level tufunyeemuko ku buzibu wadde nga yo eno mu implementation of the curriculum nti twetaaga for example Wi-Fi that is in most cases yetaaga research. Omwana alina okubanga to be a competent learner alina okubanga akola research to discover ye ng'omwana naye kati it is a bit costly ate abazadde nga omanyi nti ne economy kasente ako tebakatuwa nnyo wanene ku ssomero, so it is a bit hectic especially wanene mu research. So yetaaga musomesa ogenda ata researchinge ajje omwana ne bwa researching ayinza obutafuna kyo kyennyini omusomesa teyandibadde ayagala omwana oyo akole ki akimulabemu. So that is also a bit expensive. Kati wetutuuka ku bitabo jjukira kati curriculum enteringa ya O-level ewano A-level eri adapted curriculum nti tukozesa yes the old books naye ate mulimu ebintu ebirala ebipya ate nga tetulina ebitabo. Kati omwana omugamba akuresearchinga ayinza obutakola ki kuleeta kintu nga bwandibadde okyagala. So waliwo difficulties ng'ezo. Kati anyway twebaza NCDC yatuleetera workshops trainings ezaaliwo naye zaali zeetaaga budde obusingako awo naye baatuwa only 4 days around 4 days ngaera still basomesa beetaagamu more training on it. Kati NCDC tusaba nti weba waliwo enteekateeka endala yonna okuddamu otubangula ku curriculum eno bajje batuwe ate this time kuba batusaba only 5 teachers basomesa 5 bokka olumu ayinza obutadelivaringa bulungi eri abalala. So nze nsaba nti ebeere ya bonna abasomesa bonna bayige just divinity kale CRE tebana specifyinga wadde nga knowledge eba mu different papers ng'ezaali eza old curriculum nti knowledge eba mu different papers naye nga kati ate NCDC tenatugamba nti maybe papers zigenda kuba bweziti naye nga we nawulira kubagamba tukirekera UNEB maybe bajja kujja batuwe eddoboozi lyabwe nti maybe kigenda kuba bwe kiti oba tulabe ekyokukola maybe kati combinations ezo kati nze ndi musomesa wa arts ogenda okusanga nga ate ffe abaana abatakola bulungi be bajja eno mu arts ate nga bali ebibagamba nti bakola bulungi ate be bali eri mu sciences ate nga era ne sciences zennyini ogenda kusanga nga n'omwana nga tazisobola bulungi naye nti lwakuba yafuna maybe B oba A yagenda eyo. Kati waneeno mu arts ffe abaana baffe we are struggling kulaba nti nabo bakola ki balina okukola ki kuba kati for example ndi musomesa wa history omwana okuba critical thinker nnyo mu A-level wadde nga O-level yali critical thinker kati ate kino kiri mu advanced nnyo so naye nga tugezaako embeera mu kisansa ogenda olaba nga abaana abasinga bazadde baabwe kituufu baagala bakole sciences era n'abaana benye bajja ne mindset nti bajje bakole ki bakole sciences. Kati ero mu arts ogenda kusanga nga mulimu baana batono nnyo era nti wasi wano wokka naye most schools ogenda osanga nga kati arts yo baana batono nnyo abasinga bali mu sciences which is going to be also a problem in future nti kati ba sciences bajja kuba bangi ate ba arts babeere batono. So maybe n'emirimu eyo mu maaso tumanya nti bajja kuba bafulootinga kyosobola okugamba baana ba arts agenda olaba nti ne munne bwe yali asinga mu O-level yeesooza ali mu science kati nga naye agamba olaba oyo ali mu science nange nsobola ki science era ng'agenda eyo kati awo wali obuzibu nti ne mu maaso science ezo bayinza obutazimanaginga bulungi. Curriculum abazadde baffe baali babitegeera omwana bwe yafunanga first grade
omuzadde asobola okitegeera nti omwana afunye first grade. New curriculum abantu tebagitegeera nti omuzadde atunuulira points omwana zaafunye atasobola kuzinnyonnyola. Ekituuka ku assessment, zino activities of integration, continuous assessment tebabitegeera. Naye ng'ate mu old curriculum byalinga bitegeerekeka. Then ekirala nti combination selection eya mu old curriculum ne new curriculum nti mu O level kati abaana mu curriculum eno empya kumpi bonna bayita nti omwana asobola okuyita n'afuna combination nti agenda kukola PCB naye nga sasaanidde gikola naye olwokuba nti zino assessment ez'enjawulo omwana abaayo n'obubonero obusobola omusobozesa okuba nti ayise n'akola, naye bwe kituuka ku ground omwana oyo aba tasobola kukola combination eyo. Kati tusanzeemu obuzibu obwo nti abaana bakola combinations ze batasobola kukola ne baddukira mu sciences naye nga tebazisobola. Kitegeeza nti humanities nga arts abaana bangi kati bazidduseemu balina mu science. So comparison esobola ogikola. Naye endala gyensobola okukola expenditure mu masomero. New curriculum yeetaaga ebintu bingi, internet, research, activities nyingi zigenda mu maaso, project work. Omuzadde oyinza omusaba ebintu ebimu nga tabitegeera kuba abaana balina okukola zi projects, balina okukola activities of integration, byonna byetaagisa ssente. So in terms of expenses, curriculum empya ya bbeeyi okusinziira ku businako curriculum ki enkadde. Mu bumpimpi bwatyo basobola okugezaako okuliretinga new curriculum ne old curriculum. Ku nsonga ya training, NCDC tugisaba etungire programs z'okutraininga abasomesa. Balina naye era baagala mu training. Workshops zibaddengawo ez'enjawulo era nga tubasindika naye zibulamu kwetaagira ddala okwongeramu amaanyi abasomesa tubayigirize ku new curriculum. Kuba abasinga bakyali ku old curriculum balina okuyiga with those too much trainings okuva ku okutuninga okuva ku nkola enkadde okugenda ku nkola empya. Amasannyalaze nga Namululu High School tekibadde kizibu kuba gabadde nga kwegali ebiseera ebisinga, naye obuzibu bwe tufunye nti kati kampani empya ey'amasannyalaze yazze, amasannyalaze gaayo tegategeerekeka, buli dakiika gaba gavaako. Ekyo kitwafectinzemu ng'essomero, then tubaddeyo ffe ne sola ezaffe ze tukozesa nga bwe gavaako tukozesa sola zaffe nga tekitwafectinga nnyo ng'essomero, then ne standby generator weri. New curriculum yeetaaga ebintu bingi. Amasomero agali mu byalo ng'eyo abatalina masannyalaze, abatasobola ku accessinga internet, kigenda kuba kizibu nnyo okuimplementinga curriculum eno empya kuba kati ebyetaago byayo bidimandinga amasomero okuba nga gali well equipped, galina amasannyalaze, enguudo nnungi, communication systems nnungi okufuna omwana ali complete. Kuba kati bwemuba nga temulina masannyalaze, projects ezimu ne teaching methods zino ze tukozesa ogenda kikola otya nga temulina masannyalaze. Mujja kutuuka ng'abaana mubasomesa naye nga mwetaaga projector ekosa masannyalaze. Kati ogenda abaana basomesa otya new curriculum nga facilities bwe zito teziriiwo. So gavumenti tugisaba nti nga egezaako okuimplementinga systems zino empya ne infrastructures egeze kukola ki ozitereeza. Nti ensonga ya segregation mu basomesa naye gitubulemu kubanga bwe tuba tusoma ku university ffenna tusoma courses ezimu ne basomesa tebatwawulamu nti bano basooka kola science zizokka basome bokka bano bakola arts zokka. Bwe tuba tusoma ebintu nga zi psychology, curriculum development and teacher, zonna ezo zi PS tuzisomera wamu ng'abasomesa. Kitegeeza nti tetulina nnyo njawulo mu bintu bye tusoma. Kitegeeza nti omusaala wadde ng'aba sciences baba balowoozaako n'aba arts babalowoozeeko kubanga kimalamu abasomesa amaanyi. Abamu badduka mu busomesa bavuga zi booda olw'ensonga nti omusaala bakola ki baagwawulayawula. So
bisaba nti nga bwe yalowooza ku science ne arts giboozeeko. Nantale essomero Namrud High School ndi director. Tanaawo ekyali mbi ddala ddala, abaana abakadde batono ate nga bonna baddira ku excuse weeyoka akaseera kwegamba okusoomozebwa kulyawo ate nga buli kimu kyakugula. Omwana azze okusoma kwetaagisa, okulya kwetaagisa, buli kimu kukiddukanya na ssente, naye obuzibu buliwo nti bazze na excuse, tolina kyakikolera, abalala tebannadda n'osoberwa. Namulunsi bwe tukyali we tuli abazadde baffe tulina ne bayitawa ngambe nti bakufuna mpola. Fiizi omwana asasula $25,000 owadde, naye ne kituuka kati omwana n'akomawo taleeseeko, wabula omuzadde awafunyeewo weyekomentinga nti wano mu budde bwe buti nja kuleeta, naye nga ne balansi mabega gy'ali. Ne mutambuza omwaka nga buli taamu ejja esigalako kabalansi akasente ne kakaluubirizibwa kwegamba mu byensasula byo bambi tukyali abazadde baffe tebannaba kwesobola okutuuka wa we twetaaga. Njagala okubiriza baffe mukomyewo abaana bonna bali okuba kati abamu bali mu kulonda scrapu, abalala balonda bintu nti we batyo bali mu mirimu, abalala obasanga beetisse kasooli greens batambuza, naye mukomyewo abaana tutuule tuteese mujja leeta nga mpola mpola abaana baffe tubawe omusingi ogwetaagisa kubanga eno ye future y'abaana kusoma ne IDs mu masomero nkiwulira abalala nti tekiri, naye wano ku Namrud High School abasomesa tubawa appointment letters ne IDs tuzibawa, ate fe omusomesa waffe ne date eba tennatuuka esente azisasula. N'ekirala nkubiriza amasomero gonna amalala, omusomesa gwe musingi gw'essomero. Omusomesa w'atali omwana oba omuziise, omusomesa ye driver, like tutudde mu mmotoka avuga ye musomesa, w'atali buli kimu tewali. Tufeeyo eri abasomesa baffe okubasapotinga mu buli ekyetaagisa. Kozesa ebiragalalagala kyo si kirungi mu baana kubanga yabeera ettaala okumulisa omwana wa gy'alaga, si kirungi ate kiviirako n'ebirwadde okufiirwa obulamu. N'omwana aba akulabye ayinza okugoberera omuze ogwo ng'alowooza mulungi, so abasomesa tubakubiriza omuze gw'okunywa ebiragalalagala